Museveni Byabakama Muhozi Nobati Mau n'akagulupu kaabwe bo baatuula wansi ne bagamba nti kati tukoze tutya okubeera nga Kyagulanyi abawagizi bayina public tebalaba ne basalawo tumuyise mu byalo bwe baamuyisa mu byalo ate beewuunya nnyo babeekanga nnyo ng'ate mu byalo omuntu muyitirivu ne bagamba kati tukoze tutya kati tukole ki tumukube mu ttiya gaasi gwe mwalaba emukono n'ebitundu ebirala bagenda okulaba nga n'ekya ttiya gaasi we bakuba emukono nga balowooza nti oba abeekayunga enkya tebaaveeyo bagenda okulaba musajja gy'alaga bo bamuliize tebaagala kumanya byafudde mukono bannayuganda balinda mukulembeze waabwe kati bagenda okulaba nga ekya ttiya gaasi tekibamalidde ne bagamba tubakube zembooko ze bajjayo ne balyoka batandikanga okukubanga abannayuganda ekyokkuba nakyo bagenza okulaba nga tekibamalidde ne batandika okujjayo zino zi video z'abanene abakutte emiggo mbo batraininga mbu bagenda kukuba bannayuganda ku lunaku lwakalulu okiwulira ekyo bakola ki bo balowooza batusindika mu fiya kubanga Museveni akimanyi nti atufugidde ku fiya ebbanga lyonna lyonna lyabadde ku ntebe y'eggwanga Uganda atufugidde ku fiya yaffe kati essaawa zino eno balaba nga omunnayuganda takyalina kyatya bamukubyemu ttiya gaasi Kyagulanyi mumusindise mu byalo gye mumusindise waliyo abawagizi nkumuliitu mu byalo okiwulira batasasudde wabula bo bamusangayo ekyo ne kibalema ne balyoka batandika omukuba mu ttiya gaasi ne bigaana ne batandika okukuba n'okkuba mujjukire abaana be baakasiba tebabalibwa bannayuganda be baakasiba okuva kampeyini we zaatandika tetubala kyovula amulaba obusirikale bwa Museveni nga bukutte zikamera kulale buli Kyagulanyi wabeera bukwata feesi z'abaana ne batandika okubawamba naye oyo omunnayuganda akugamba bw'oba wakyanka abe Fort Portal wabayisizaamu eggayi n'obakuba ttiya gaasi n'obakwata n'obakola buli kimu ife ab'ekyenjejo tugenda kulinda mukulembeze ab'ekasese ne bagamba kyenjejo bye mukoze ife omukulembeze temuwelokamize bulungi kasese negamba kati katukiggale kwegamba eri fiya Museveni gyabadde nga atufugirako buli kaseera atufugira ku fiya buli ssaawa naleeta emundu n'alyoka aziparedinga najjayo emmotoka z'akabangali empitirivu ennyo mwaziraba naye who cares ani yabifanako kiraga nti omunnayuganda ali ready okusituka alwanirire ensi ye 2026 nga 15 January ye munnayuganda kati Museveni tokyasobola tufugira kufiya ne woparedi nga buno bukawo boyi bonna obusirikale oba bakifeesi oba baki n'obakwasa emiggo bagenda kugyekuba bo nga bo mugenda kugyekuba gino emiggo kuba ffe tetulina budde bwammwe fe omuggo gwaffe ye national flag olumala okulonda tulumbirawo bbala ffenna olumala okulonda tulumbirawo bbala ffenna bannayuganda ne national flag yaffe osobola n'okugattako flaga ya America tuyingirirawo bbala abaana b'amasomero bwe muba temuyina ngoye za kwambala mwambale yunifoomu tulumba bbala tugenda kulwanirira nsi yaffe 2026 kimala kuba Museveni atufugidde ku fiya yessaawa fiya ye gyabadde nga atutaddemu tugimuddize nga tumugoba ku ntebe y'ensi yaffe eyo entebe gye tuwagala eyo entebe ye kamala byonna gye twetaaga nga Abannayuganda kuba bakoze buli kimu okuteeka fiya mu baana naye abaana bagaanye mulabe abaana bagaanye buli lunaku tulabe bakubye ttiya gaasi ennaka wamwalaba gayi gwe bakuba akakebe ka ttiya gaasi ne kamwasa omugongo ekayunga we yali emukono wanene we yagenda emukono enakifuma mwalaba gayi gwe bakuba akakebe ka ttiya gaasi ne kamukutula emikono mu nnyingo gyombi naye abaana bakulaga nti tebapowa mulabire kuba boda bakuba emiggo buli wabeera bakibooko naye bakulaga tebapowa kitegeeza nti omunnayuganda fiya agitadde ebbali bannaye buno obuvumu bwe mulaze ku mu kampeyini bwe twagala tulage ne ku lunaku luli olw'ensonga nga 15 January 2026 bwe buvumu bwe twagala bwe mulaze mu kampeyini wano
Munnayuganda situka kekana akaseera ke tuyina ye chance gye tuyina osituka tusobola kyovula abasajja bapapala Kyagulanyi lwaki ayogera namba y'abasirikale eri mu ggwanga lwaki ayogera namba y'amagye eri mu ggwanga yes abo batidde temulamu Museveni adda tufugira kufiya naye aba cowboy batuula obufofofu kyovula bakola bino bividiyo batuula obufofofu batya okufaako obufi bamanyi ekibalindiridde Munnayuganda okusalawo kuli gy'oli okwensi yo 15 ffenna tusituke Uganda yonna tebikyaliko nti obawa ffenna buli kasonda kusituka tugenda mu protest vote twagala kalulu k'amazima na bwenkanya twagala eddoboozi ly'Abannayuganda erisinga obungi kyerigamba kye kiba kikolebwa gwe bawangudde konsidinga bulijjo opposition eremererwa okutuusa wiini ebimu ku byo tuyinza okulowoozaako nti bulijjo tukolagana n'abayaaye ku mulundi guno tukolagana n'abatuufu kati waliwo ebintu bye tuteekeddwa okukola ate mu bbanga eritali ddene kubanga akalulu ka 15 January kitegeeza tuyinawo omwezi gwa Desemba. Abaganda bagamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya nga tegalina agakulembera. NUP fine tuyina numbers mulaba president wa Fiona Jaita we have the numbers akalulu tukalina naye singa tunaabulwa proper management obuwagizi bwaffe busobola okutufa obusa. N'olwekyo abakulu mu kibiina buvunaanyizibwa bwammwe ezo ennamba ze mulaba singa munaalemererwa okukola ekibasuubirwamu emmundu basobola okuzikyusa ne bazibatunuuliza. Ekisookera ddala bino bye bintu bye tulina okulowoozaako ate nga bigwa butereevu mu ofiisi ye Secretary General Lewis Rubongoya. That's why nze ng'omuntu nali siwagira Lewis kwesimbawo mu kaseera kano kuba ofiisi ye egenda kubeera very very busy. Essaawa eno tulina okuzimba a strong trained agent network abantu be tugenda okuteeka ku buli polling station. Mu Uganda yonna tulina polling station 34,446 tusobola okulemererwa okufuna abantu abamakinga polling station ezo? Kisoboka nti no. Bwe kiba kyetaagisiza kujja bantu mu central bagende mu northern oba kubajja mu northern bagende mu eastern oba kubajja mu eastern bagende mu western byonna bisoboka. We still have the time abantu beteefuteefu okukola omulimu guno singa obukulembeze bunaaba buteekinze step. Ba agent balina okutrainingibwa balina okusomesebwa amateeka ga polling station ne balema okuba nga bayiikirizibwa. Omanyi bagamba knowledge protects you where the environment is hostile. So balina okuba nga bakola ki nga bamanyi balina okuba nga balikodinga buli ekigenda mu maaso balina okuŋŋaanya DR forms zaffe ate buli polling station erina okubeerako abantu abasukka mu 2 kubanga bwolekawo omu oba 2 mubimanyi basobola bagula basobola batiisatiisa naye bwe mufuna abantu nga weebali bawerako awo kijja kubanga kikola ki nga kiyambako. Then tulina n'okukola PVT system parallel vote tribunal eno nga results zaffe we zituukira ate mu budde nti byabakama abaasoma nga buli kyasoma tukirina. Kyemmanyi internet esobola okuba nga teriiko WhatsApp nga tekola tusobola okukozesa SMS oba banasalako ne network ne tusobola okuba nga tuplaninga prior ku ngeri gye tunaba nti tufunamu information okuva mu field okutuuka ku PV center yaffe weekola ki weeri. Tulina okumakinga sure nti ba agents baffe bano balina essimu balina power bank kubanga twetaaga ne that photographic evidence. Essaawa eno mulaba police tekuba tear gas ekozesa ekuŋŋaanya obujulizi ng'ekozesa footage. Era bwe muba mulaba ebiseera ebisinga walikewo simulaba omupoliisi akutte kamera baddayo eyo ne batunula mu butambi obwo ne bamanya ani gwe twagala okukwata mu kyegendereze. Kati poliisi bwe beetambula balinako owa kamera akwata bifaananyi bwe baddeyo ne balaba obutambi ne bagamba tugenda kukwata ono nono n'aliwa n'oli. So twetaaga that photographic evidence. Abantu balina okuba n'essimu nga ziriko omuliro balina power bank ne tooki
kubanga ewamu batera okukola mpaka budde kuziba egyo na mirimu gigwa mu office ya secretary general. That's why nze nali saagala yesimbewo. Tukimanyi bulungi tulina mu remote areas ebifo ebizibu ebyokutuukamu ba agent baberenga bali well facilitated nga basobola okufuna transport ate tuteekewo ne emergency rescue teams nti bwe waba nga waliwo obuzibu waliwo asobola okuba nga atuukawo. Then n'ekirala awantu we tulina obuwagizi obungi our strongholds tulina okukuumawo butiribiri. Central region, that is Buganda region, Eastern region, Western mwalabye buli wetukakasa nti wano tulinawo obuwanguzi kuba tetwetaaga region zonna ziwangula twetaagako region 2 okuba nti tuwangula obukulembeze bwa kuno. Bwe mufuna Central region ne Eastern kiba kiwedde, bwe mufuna Central ne Western kiba kiwedde. So twetaagako regions 2 majorly okuba nga tuwangula akalu. Kati ewali strongholds awo tulina okuba nga tuteekawo amaanyi amangi. Then tulina n'okukola kye tuyita post election monitoring. Tojaguza bujaguza olw'okuba gwewangudde wano ku kyalo ku polling station. Tulina okugenda mpaka ku district ne balangirira akalulu DR form n'ogifuna n'olyoka okola ki n'olyoka okakasa nti district yange ngisiirinze. Tokoma wano wolondedde. Bino byonna tulina kubikola mu budde buno bwe tulina. Kati bino ebintu byenjogerako bimanyiddwa wonna. Ffe twagala bantu kuva out of blue babanje obuwanguzi bwe batali sure oba bafunye oba tebafunye. Tuyite mu process marking akalulu kaffe. Batugambe nti NUP efunye obululu bwe buti byabakama akole ensobi ayogere bitakwatagana. Awo abantu babanje obululu bwabwe. So secretary general oli ku ntandaalo kubanga bino byonna gw'olina bikulemberamu era singa birema tujja kutunuulira ggwe kubanga tewali kisobola kukolebwa nga tetulina coordinator. So networking erina okuba nga yatandise dda okutambula kati okwetolola eggwanga lyonna kukuuma.